bayita batya? Mbadde bankebera mutima ogize nanzijjako n'omusaayi wano kulaba manyi banaatera okunsiibula. Naye waliwo bano ababadde beeyogezayogeza muno mbu waali etondedde Godfather. Godfather naye kennyini yeetaaga kwetondera nsi nga naye mwetondera. Wamukola ki? Godfather yakola ki? Simanyi, ndabye wano mu komenti. Naye Uncle Sam, kati omaze ku kitanda omwezi gumu? Ku kitanda mazeeko weeks 3. Basooka kujjanjabiranga waka? Nasookanga mu private. Kati obusente ne zinkendeerako ku private, ate ne private ne bampa ennaku 5 singa mba siteredde ngende mu gavumenti. Aba gavumenti be basinga okujjanjaba. Kati gavumenti ne ngenda mu ddwaliro eddene eryawala ate nayo ne lisooka lingoba. Mbuki? Ne linsindika mu malwaliro amalala wano agaliraanyeewo. Kati ne ngenda mu ddwaliro eddala awo lye nagendamu ebiseera byali bya gundi bya Yidi. Kati nga n'abasawo abamu tebaliiwo biki, omusawo omu eyankebera n'agamba naye omusajja mulwadde bw'ati tumutaase nga fiva alinnye buli kimu asobola na kuyimirira. Manyi kati engeri wogenda ng'otereramu bakuleetera olupapula bino bika bya mmere noweeronderako ky'onaalya. Naye kati wano wooli walabika nga wali private, ndaba oli mu kasenge kako? Wano wendi ndi mu kasenge kange, buli kimu kyange, buli kimu kyenkozesa, ninamu TV, buli kimu. Lino ddwaliro lya gavumenti? Si bye bino abantu ne babateeka oli mu katanda kano oli olinono bali awo buli omwa. Eno tebiriyo ebyewaffe. Omala n'ebbanga tolabye ku mulwadde munno. Pozi waliwo kabbalukoni awo abalwadde bagenda abatereddetereddemu ne batambulamu. Awo olinza olabira ku mulwadde munno. Kati gwe babadde tebakukkiriza kutambulamuko? Nze ntambula kuba ne kalenda yange wano eraga nti nina okwakisa esinga balukoni. Kati ntambula, waliwo emizannyo gy'abalwadde, bukyesi, waliwo emizannyo miyitirivu nnyo. Omulwadde olina ogenda n'ozanyazannyako n'otambulamu. Kati nze ntambula. Abalwadde mulina we muzannyira? Naye ate okusosola mu langi? Sinabirabawo, tebiriiwo. Abasawo bo bakolwa balabirira nnyo wabula wano waliwo Abannayuganda bangi abakola mu ddwaliro lino nga bakiriina, abalala bakolawo mu biyungu. Kati baayaayaana nnyo nga bajja bangi mu woodi yange okundaba. Kati abasawo ne bambuuza lwaki buli Munnayuganda ajja okulaba. Ne mbagamba nti mu ggwanga lyaffe ndi very famous. Kati oba be babagamba nti oyo alina erinnya oba mu ggwanga lyaffe. Kati buli musawo n'ajja ayosinga kati nga baleeta obupapula teekako erinnya tukunoonyeeko. Kati abasawo ne batandika okuntwitinga kati ate Bafana yajja wano n'akyankanya. Ne bakuwa ka special care? Ne bayamaanyi nnyo. Nabadde wakubeera eyo last week lwakuba oli yali nga ssente teziwera bulungi ne mugamba next time ali. So twali tugenda kujjaawo era ne Bafana.
ate Bafana essala gye yakusabidde ndooza yakutereerezza ennyo kubanga kati ndaba eddala okusobola okwogera kuva Bafana lwe yayizze mu ddwaliro. Hello? I want to go to balcony. Balcony. Yeah. I want mask. Kaje kabandetere mask mbalambuze nako. Gwe kati awo kuba bukuba essimu. Esimu kuno kwe kuli esimu kwe kuli curtain eyo oba oyagala ogissa kwe kuli remote ya TV. Bino mu international hospitals ziri Uganda gyebiri. Olane Kenya balinze oba balaka tebabifuna. Gwe nga bibeera bitya Uganda? Batugamba mbu waliwo international hospitals. Bisobola kuba Uganda. Blood. Kino ekisenge Uganda. Ku keesi kiriniki gundi radio gye yafiira. Bannayuganda gye batya. Naye nabyo tebiriiyo. Kubanga nange mu malwaliro ge Uganda mbadde sirabangayo gundi lumu efaanana bweti. Teriiyo muganda wange. Ate eno nno gy'olaba naye waliwo eri gye nasookeramu. Eringa nange neewuunyisa. Kati wano waliwo ebyuma bibadde bikumonitalinga nga tonatereeramu. Mbaddewo n'ekyapulesa bakitutte. Kati wiiki ng'emu emabega ebintu ebisinga baabinjijjako. Nga balaba otandise okuba ku matu. Baabinzijjako. Kuba waliwo ne bunnansi obundabirira nga butoototo n'endaba nga babuggyeewo baleseewo bakulukulu ne mmanya balaka bankebedde ng'afunyeemu ku maanyi balowooza nja kukwata nnansi. Baakuggyako obunnansi obuto ne balekawo abazeeyi abakulu. Nagenda okudda engulu nga obujja waliwo ow'olubuto waliwo omunene. Ne ngamba buli bunnansi obutoototo oba bwalagawa obwandabirira. Ne mmanya nti era akabankebedde ng'afunyeemu ku maanyi ne balowooza nja kukwata omuntu. Waliwo lwe nayogera naawe n'oŋŋamba otidde nnyo era owandise n'ekiraamo. Nakubira maama ne mubuulira nina obuntu bwawe bwe nali nkwesekwese. Nga nina n'omwana maama gw'atamanyi ne mumugamba. Waŋŋamba wali otidde nno ebyaddala okusinza ku ddoboozi engeri gye nawuliramu nga ndabira ddala otidde. Natya waliwo omwana wanandiko ne muwa paasiwaadi z'essimu. N'omukubira maama n'omubuulira ddoogo gwe wazaala ali mu kava. Nimuga nina omwana gwe nazaala mu bagagga baamugaanira. Naye we baba bamuleese omumanyi naye gyali. Gwe kati kankubuuze emmere gy'obadde olya tubali tulaba emmere nga tetegeerekeka. Emmere etegeerekeka naye y'emmere y'Abawarabu. Kati amalwaliro geeyo tebakkiriza kubaleetera mmere kuva outside. Waliwo stage gy'otuukamu nga naawe kennyini tosobola kwesalirawo ky'olya. Kitegeera kati bino byonna byendi okutiikinga bika bya mmere naye bagenda kumpa ekyenkya eyaleero ewedde, ekyeggulo n'ekyemisana. Naye kati baleeta buli kimu ky'olowoozaako mu Buwarabu buli kye wali olabye. Baleeta n'olondako apo biki menvu tobulwako era ky'olya. Kati oli mu kutikinga menu ey'enkya. Ey'enkya ku makya ssaawa 5 n'essaawa 8 n'essaawa 12. Lino ddwaliro lya gavumenti. Kati eddwaliro ly'e Uganda erya gavumenti babaleetera nabo menu. Wali ogenzeeyoko? Nagendayo
n'amazzi ag'ebitaano tebasobola gakuba. Essuuka zensuzeemu bazikyusa buli lunaku toddamu girabako. Ekitegeeza obulamu bw'olimu bulinga obwa 5 star naye nga oli mulwadde buli bw'obaddengamu ng'oli mulamu ng'ozunga. Ya sirina buzibu bwonna mu mbeera yonna kubanga abasajja bantwitingidde ddala ng'omuntu oba eyakola edda oba abaddeawo omusolo ogw'amaanyi mwana w'amaama. Ge malwaliro g'e Bulaaya bwe gatyo bwe gakola. Ne bo bakutreatinga tebafa ku ki bakola mirimu gyabwe. Naye kati twalaba omuyimbi omu ali ku sayidi eri eya sayidi enyigiriza abantu nga akupostinze bagikulaga posti eyo. Posti nagiraba nanoonya n'ennamba yange nankubira. You want to go to the balcony? Yeah. Today is 14th day, no? Just wait for the result. Okay? By the evening we can go. Now it's very hot. Okay? Finish? Yeah, finish. Wait. Wow, yawandikira posti eyo nga ndoza wali mulwadde naye ndoza wazukka ne bagikulaga. Nagiraba wakwa Robert yasooka ogiraba, Robert n'asooka agitijjisaawo nagenda ozuukuka ng'enyiizizza abannuupo. Naye sikirabamu buzibu nze nga nze gwe wakiraba otya kuba nze sikirabamu buzibu gwali mutima gwaki gwa kwagaliza obeere bulungi. Kuba kati ye mu njogerayo yali ankubira essimu. Yasooka n'akuneetondera n'ansonyiwa naye tukimanyi bulungi muli bakomedian ba Uganda. Era nzize wano eno kubuuzaako ng'omu ku balina ekibiina ekitwala b'artist. Ebyobufuzi oba tetukwatagana simanyi naye okukolera posti nakoledde nga artist. Era njagala kumanya mbeera mwoli, njagala kumanya weetaaga ki, tukwatagane tuyambagane. Kati mbaddengawo nga simanyi sente ze neetaaga, simanyi bujjanjabi ki, era namuddamu ne mugamba neyanzeegenzeeyi naye sinnamanya sente ze neetaaga ate ku biseera bye yankubiriramu nga n'abasawo bennyini tebannambulira kituufu kye bajjanjaba. N'agamba kale oliba ofunye oliba olina kyoweetaaga oliddamu olinkubiraga eno ennamba yange. Nze kale nali ndi awani omulala eyankubira Lubongoya. Lubongoya nankubira nampa pulezidenti. Ne pulezidenti nambuuzaako ki nambuulira byajjabi nembuuza byajjabi tatwanyumiza nno ddala. Kati naŋŋamba ebintu mbikwasizza Lubongoya biki. Kati Lubongoya n'asooka asaba ennamba n'ateerako $2,000,000. Naŋŋamba zigira zikuyambayambako awo. Kati waliwo n'omubaka Sebukenya David ow'Erubaga naye n'anteerako $1,000. Bwebwo obuyambi obwava mu kibiina kyaffe. Naye nze bwe nakubuuza tuyise akabbo wagamba toyagala kabbo by that time. Akabbo kaali tekeetaagisa kuyita kubanga g'amazima nali mu private ne bansaba
sente ne balina egundi bye baakebera basindike ejjamani. Nalinamu kasente nga amaze okubisasula kati nga tulinda bidde owulira. Kati ng'oweebuuza n'omuntu sente z'agenda okukusondera toziraba tomanyi kikuluma kitegeera. Kati bano bagenda okunkebera mbu ate kibumba makirinamu obuzibu mawuggwe gatudde mu mazzi biki sooka omira eddagala erijja amazzi mawuggwe biki kati oba okitegeera. Kati nga tewali lunaku lwe baŋŋambye nti bagenda kunsaba ssente ngoba lunaku wabula nga bamala kunzijanjaba bandisikyajinga okitegeera. Era nga ensi ezakulakulana bwe zibeera tebasooka tunuulira ssente. Naye ekintu bebekulu naye kye yakola nze sikirabamu wadde ali ku sayidi erife gye tutayagala naye saakirabamu buzibu bwonna. Temwali buzibu naye kyoba omanya abantu ba NUP balinamu omuze beekubanga bo owulira. Ate balinamu obo bibeerabeera ebyokusaba ssente mu diaspora abo bonna boolaba abali ku gundi abo babuloga ba NUP. Kati webalaba omuntu ali ku gulawundi ng'ali mu mbeera esuubira oba mbu bagenda musondera ssente bamukuba nnyo naddala nga tali ku gulawundi. Kati nze balowooza oba njagala ssente mu diaspora ne basooka bafunyafunya obulwadde bwange ne babufutyanka owulira. Kati buli omu n'atafaayo yadde kakwikiri kavale owulira ne balowooza oba nnimba oba neetaaga ssente. Kati mu mbeera eyo bebekulu n'agenda abakubajje n'agenda akola positi nga teri muntu wabuvunaanyizibwa yenna yakoze yadde kapositi kakwikiri kavali okitegeera. Mu mbeera eyo baali balina kwekaza bwekaza. Ebyo nange ne bwe nandibaddewo nga nze mulamu bituuse ku ggwe lwiki nange nali era nja kwekaza ngambe wa mulimba biki muli beebamu mwalya ekitegeera. Nkimanyi kubanga nzijukira ng'otandika okulwala watugamba wasooka n'olwala n'owona naye nga teweewulira bulungi. Bakkirize bagamba ekisajja kyali kitukubye 5-0 nkitegeera. Kyali kitukubye omupiira 5. Nange natuula wendi ne ngamba musajja ani agubalidde. Omusajja ye kye yakola naye bwe tudda mu humanity kye bayita humanity bebekulu ekintu kye yakola kirungi nnyo era nga bw'ogambye yatukuba 5-0. Tolabanga yasitula obulwadde bwange ne bufuuka ensonga atabwogeddeeko. Olinza olowooza nze asoose olwala munno. Kubanga abantu bo baali balowooza kituufu era bebekulu yakola nnyo. Wamanyi ffe ennaku zino tetukyeguya tubyogera nga bebekulu yakolera ddala nnyo wadde ali ku sayidi eri enyigiriza naye yakola nnyo. Omanyi ebintu by'okwekwekereza wamma kankubulire nze ndi mulwanyi ate va ku mulwanyi nti yalippira obulippizi ekiwulira. Nze nina ne bye nafiirwa ng'omuntu naye nensalawo ne ŋŋamba Kanumbe nze nali mu kampeyini nina ne vidiyo ng'abasirikale batabuse ne ŋŋamba lwaki nkuba essaso lyokka otuuke ku Bobi Wine. Kati omulwanyi nga nze oba nga dda Mighty Family abaasibwa nako sinti twanoonya views twazirina ne zifa bufi. Omuntu oyo waagwako ekizibu ssebo family entuufu owulira eva mu by'okwekuba negamba kuba nze ndi mulwanyi asobola n'okwebuuza ku pulezidenti kino nga kigaanye oba okitegeera. Ebyo tebawoza Sammy ayitawo nnyo Sammy ali bwati ne bwati tebalina nnyo gundi naye bebekulu ekintu kye yakola wamma buladi kankubulire tetuli bakujjukiza kyali kirungi nnyo. Nze kankubulire
posti ya bebe kuwe emala okuyita nkugamba nga mmaze n'obulwadde omwezi mulamba kumpi owulira babuloga banuupu bonna abakulu ba MP bonna ne batandika onoonya enamba zange ne bankuba. Nga before bebe kulu nga tanateekayo posti nabalabanga nga bakuvuma simanyi alimba biki simulwadde yeekoza simulwadde anoonya bibye anoonya ssente baguzaawo obuvubuka buli omu gundi bukozeze vidiyo busimanyi genda okole nabirabanga naye nga ffe tukimanyi ekituufu nti oli mulwadde kuba ffe twakulabanga wali wakava series n'ogenda bayaawo ennyonyi we yakulekera awo watandika olwadde awo kuba kati gwe twali tunyumyanga eno munda singa obimanyi ojjukira n'olumu twali oba naawe nga ndi waka tuli ku vidiyo omukazi najja agamba naye ng'okoze nnyo Sammy nga nanga neetaaga ku musajja omunenenene awo nga numizibwa era atano wange ndi mulwadde siri bulungi kati ng'era by'obadde onyumya nange nasooka kukwatagana n'Abannayuganda bampadde ebintu byabwe bye bakukusa biki nga bw'obadde onyumya emboozi olinga eyaliyo. Nze mbimanyi kati olaba kyali wafuna yalwadde pakatya ye kati gwe bw'olwala ng'oli Munnayuganda bw'oba toli informed nnyo batandika bagenda kuleetera emmumbwa simanyi bakuleetere pasikalamu simanyi ebikola by'ennaanaasi n'ebyemiyembe embonywe kati kyali waffe bamusanze ali bubi nnyo paka kyalabika wali wamulabako musajja wakiwaggwa alina omubiri munene naye bwe yalwala bamuzzamu ebyo bintu bya kisiru mu kifo ky'ogenda mu ddwaliro kati bamututte mu ddwaliro ng'ate yeetaaga obujjanjabi bungi nnyo nnyo naye bali bakugamba ab'ekkata nange bye nasookamu naye nali njaawo kirina najja kunyumya kati ne mugamba kanfulumemu nyamuke waggulu ku lufuto bw'omala okulongoosa ojja ompite nga ndi ku ddagala ebyo Abannayuganda era bizze bikiri tereezako awo katono mouthpiece ogikuttemu awo ennyini mouthpiece obadde ogituulidde kati awo mpulira nkuwulira kirina yagamba atya aneŋŋamba kirina kanyambuke waggulu ku lufuto w'omala okulongoosa ojja ompite namalayo eddakiika oba 20 n'amala najja nampita naŋŋamba lumu ewedde kati nali nsula ku ffulo esooka fulo ziri 7 kati nga nina essimu eno ngitadde bwe nti ku sitandi bwe nti kati nina neeno kwe twogerera kati nenzikirira nga ndi mu ttawulo bino bitawulo bye bambala bwe nti ntaddemu kapule kati era bannaye siriddayo kukola kintu ebyo nenzikirira wansi mu kukkirira bwe nti nkulayirira Rich we nasemba okutegeera nga nnyize fulo kwe ŋŋenda nagenda okuzuukuka nga luumu yange ejjudde abasawo wabweru waliwo ambulences ng'abasawo abanneetoolodde nga ntuuyani nga kiraga ngudde n'enzirika bwe bati nga balese n'akagaali bambise nzenna n'ensigo ziyiseemu bannange olunaku olwo sirulwerabira lwero lwe baakubika bajjako ne bakubika n'okubika wano lwero bansudde mu ambulensi neŋŋamba bannaye ebintu nga bitabuse bantadde mu ambulensi
ambulance banzirusizza mu ddwaliro. Kati lwero olunaku ndooza lwe baatandika okumbikka. Nga nali nagaana okujja mu ddwaliro lya gavumenti. Kati bwe natuukayo ne bansindika mu malwaliro amalala. We bandeeta bamaze okunteekateekako ebicupa byabwe nfunyefunye ku maanyi. Olowooza nagendayo nakwata bukwasi mmotoka nga nzirayo waka. Saagenda mu ddwaliro. Embeera nga yeeyongera okuba embi nga nze njigulira muli. Naye nga womanyi nti mukazi wange dokita bo bamanyira abalwadde ng'era olumunyonnyola wendi aŋŋamba ojja kutereera biki nga tafaayo. Ekyavaamu ne mpita omwana nvuga ne mugamba nedda twala mu ddwaliro. Banne mukazi oyo agaanye ogende mu ddwaliro lindako biki ne ŋŋamba ntwala. Bwe natuuka mu ddwaliro n'abasawo abo nga balinga abatankwateko neneeyongera okwerebeza n'okusinga wempulira. Abasajja ne bampa ekitanda ne batandika okunkolako. Nali ndi awo nga n'eccupa tennatuuka wakati ne baleeta ambulance ne bansindika mu ddwaliro eddala. Ne banteeka mu x-ray. Basooka bantwala mu bino ebyuma by'abakyala ab'embuto. Bwe bateekamu ab'embuto ne bampisaamu bwe bati. Ne balyoka bankuba eddagala muno ng'oliwulira n'emisuwa muno bweriti. Erinnyogoga bantadde ku byuma. Baali nkubeege ne ŋŋamba nga ntandise okunnyogoga. Erinnyogoga bantadde ku byuma awo. Nensooka ne banteeka mu ddwaliro n'embeera omwo. Nensooka mbanga aba afudde namuuko bwe nafunamu akangubanguba nenkubira maama. Si kwe kukola eddaame. Maama n'omubuulira ebizibu byo byonna bye wali nemubuulira byatamanyi. Maama ne muteerayo paasipooti nga njala muteerayo visa gye ambeereko. Jjukira nga nzisobola kugenda Uganda. Ne tusooka tulwanagana awo maama ng'ennyonyi atayagala ogirinnyaabo agitya tagirinnyangako. Kati ye ng'akugamba lwakiri nzija ne muganda wo n'omuzzukulu. Ne mugamba maama bino bya nnyonyi. Wandize wekka ogenda kusobola. Maama n'alema. Nanga sola tambula mu nnyonyi nzekka nga ne mu bbaasi sitambula nzekka. Ate ng'ezo ssente ziba mpitirivu ezireeta baganda bange. Awo nensooka ntoba nendukira bano bakuleeta mu ddwaliro. Obeeramu wekka tebaakubaako. Mu kasenga omubadde obeerangamu wekka. Wano obeerawo wekka era n'ekiwubaalo kigattako kinene nnyo. Kakati ate ebiseera biri mbadde sikyalirwa bantu. Abantu tebankyali, abantu baakatandika nabo okubakkiriza. Kati ng'ozuukuka olaba mashini ekiwubaalo ne kikwata. Ekinkwata. Pozi era kye nakola ne nkwata simu ne ngiconnectinga ku TV nga ndaba firimu. Awo ngendako ne ku TikTok ne neeraba nga bambisse eno nga ndi mulamu. Ngendako ku Facebook nga ndaba bambisse. We ndaba Godfather we yeewaana nga we yaloga. Obadde ogendako ku TikTok ng'olaba ali mukubika. Neerabako eri ng'afudde ate eno nga ndi mulamu. Gwe Luki nze kanyumiddwa akazannyo kano. Bw'omanyi okubeerawo ng'eri ofudde bakaaba ate eno ng'oli mulamu. Bajjako wano ne bakubika ku social media yange ne balemerako nnyonnyennyera ne nkukubira essimu. Katawa kwata essimu nenziramu amaanyi nali ntidde nnyo. Kubanga abantu nga bibiri nga bonna bakubika bubisi. Buumulamira
Embesamu nemba gamba mulimba ne bangamba nenzijukira ebya isima ne ngamba ebya isima bwe biti bwe byali doli ni kama lebe nkutumidde kugambye ngeno nfudde eno nga weneraba nange nga wengenda ku post ne comment notandika nawe commentinga nengamba omule mirembe omwana no nange nga nteekako rest in peace nga sina kyakola nga post ezisinga zonna abadde muntu mulamu nnyo nga okuliko obuli obuyimba tetulina bingi byakuwa obubaka buli mukayimba kano omula mirembe walumbezaayo atukola bwati wandibaddewo nange kyenakola post nga neeyongera zipushinga nteekako rest in peace mukama bwatyo wangeze kale kwegamba nembeera mu bulwadde nga mmanyidde okufa newe kujja nina engeri wensobola okuyitamu nga nako nkumanyidde okufa watuuka n'okumanyira kubanga abantu abasinga batya nnyo okufa nga balwadde nakumanyira kubanga nali ntera oteekako n'ennyimba z'abannayuganda netandika teekako za kafeerezi essaawa y'okufa essaawa y'okuzaawa nga zempuliriza nga nange kennyini kwegamba abantu gye bakomye okumbika bamanyiziza nga sikyatya nakutya kubanga abantu bawano bakamula omusaayi wiki atuuka ekiseera ne mbagamba too blood nenkwata essimu yange njala kudduka ku kitanda nga bakamula omusaayi naye bano gye bakoma okumbika natuuka ekiseera ng'oluleeta ebyuma batwale omusaayi nteekawo obuteesi mukono nga n'omusaayi nagwo sikyagulabamu makulu babatwala batwale bawano bo bakamula we batuuka okuggyako omusaayi okukebera ekintu batwala bicupa ekyo kyo nkimanyi kubanga ettaka bwe bali banzijjako ekikopo kiramba ne ngamba kirabika we bafunira kyansi mu abataagala gaba musaayi ne bakutwalirako awo bankamula omusaayi nenkwata essimu yange nga sobola nakutambula nempogana too much blood no nenatuuka ekiseera nga ndabye vidiyo za tetulina bingi byakuwa obubaka buli mu kayimba kano mumulamirembe kati nentandika omusaayi nengubalekera embagana nagwo mutwale nga sikyalina kyenziza nga bambi kati okimanyidde nga nkimanyidde nenkubako ne mukyalo wali we babadde bakaziika taata nembuzaako mukulu wange nembagamba awo muti omunene awo waliwo gwe baziiseewo ne banga nedda taata ali sayidi eri ku kitaawo akuzaalira ddala nengamba wano owo mugirewo wange mutereezeewo njagala wali kisiikirize boy naye kati wano we bakubikira ennyo nasooka nakubira ali junior ne mugamba ali dduka olabe Sammy ali najja nange nenkukubira katawandamu nongamba ndi mulwadde naye nkyali mulamu nentereera naye abaana baali bakisusizza nga buli omu akubise nange neŋŋamba waayo guluma yaguze nzikuteruma kumbi nange nga nasekereranga bannange abafudde ab'emyaleero ekitegeeza watuuka ne wejjusa okusekerera bali abaafa abamu wabulayo Katonda asaasire saabejjusaako era ne maama yali ansabira awo nagamba wenenye ku lwange kankwenenyeze ku lwange kwabo bogize negamba mu miransanafu uno kwali abadde akusabiranga otereere mu miransanafu nze nali nfiiridde ettaki naye yali atammanja lumbwi anyway embeera eyo yonna kasita wagiyiseemu kubanga kati nze ndi musanyufu otandise okuwona kati osobola n'okwogera olidde n'akasawo kaŋŋambye esooka olindeko kuba tuli ku nteekateeka zikusiibula odde ewaka
Kati kanso gwe kati tegeza oli mu ngoye za Dwaliro bakujjamu engoye omanyi si tebampako kitanda. Ndi mu za Dwaliro bakyusa essuuka nazo nga bazikyusa buli lunaku. Lwakuba nabagamba bampe ku ntono naye maama bampa binene. Kati oli omusawo gwe tulabye mu kusooka abadde akunaaza abadde akola ki? Nawe naye abadde atwala musaayi. Buli lunaku balina okuggyako omusaayi. Kati asoose n'anteekako bino ebintu bino bimanyi akebera mutima biki. Kati mu kusooka baali bamanyi nafuna artiferia y'omutima. Kati gundi ne zigenda zidda mu mutima guli nnomu. Kati bazimba bankebera omutima. Kati omusawo abadde ajjako musaayi n'ekirala babadde bandeetedde gundi ddagala lyakumira. Kati mulimu basawo bazungu bawalabu baddugavu mixed. Balimu Abafiripini naye abasingawo Bayindi. Bayindi wamayi basinga okuba ekyeyeeyo. Basingawo Bayindi naye baaba balina keya. Muganda wange okimanyi kati bano badde bagamba mbu wetondere Godfather. Siina naye muntu gwe nnyinza kwetondera naawe. Siina muntu gwe nasobya mu bugenderevu. Kubanga Godfather naye yateekayo posting oli mubadde n'agamba mbu wali mwetondedde amanyi ekikuluma. Era Godfather mu bulwadde bwange bw'aba tafuniddeemu babba ebyagundi eby'obusawo Buganda tali bifunamu. Wano mu bulwadde wabadde alina ofuna abajjanjaba ng'abagamba mulaba kye nakola Sammy. Naye waba tafuniddeemu babba bakaddaange talina gwagenda kukolako n'omu munsi. Alona nkulinda. Godfather wano mu bulwadde wo abadde alina okukolera. Wano. Era kintu kyekimu luli we nawulira bakuliriza balungi mbufe manyi tuli mu struggle tetwagala tupostinga biki era nagamba lumbuye waneeno mu message oba yagisoma ne mugamba naawe no struggle giraba luli eri weewamba ne bakusondera ssente oba tolina kyo wazikola mu struggle toligifuna. Wamuweereza message direct. Namuweereza message. Kubanga nze gamazima. Wembadde nwadagana n'obulwadde bwange 5. Tewali muntu nali nsiiba ku real life. Olaba we tajja nti nteerayo post. Wala nali gikuteeredde era twali tujja kusondera kuba abangamba Sammy tumuteerero ne mbagamba yagaanye tayagala. Kati abantu bajja buzi nga tebabamanyi ne bafuna ssente empitirivu ku real life. Sajja nti mpostinga tufune oba kitegeeza ng'ate ze real life si konkona. Nzigulawo kakati omuntu nodda mu bulwadde bwa munno era nina abanuupa we na mentioninga bwe nawulira naye ayimiridde ffe struggle tetwagala tupostinga neneebuuza olunaku lwe nali nagambye kyagulanya posting nga sirutegeera. Ekintu ekyo bakikusibako ekintu ekyo bakireeta olw'okuba bebe kulya ku posting ate si kirungi. Bonna bakoze bimesi comment ebyekisiru bonna bola gundi binuwa mutwe bonna nimba tunuulira bwenti ninga nikale bannaye mazima
era ekintu ekyo kyebakola si kirungi era kwe bali batuulira kubanga gwe tewagambako bakupositingi gwali mulwadde bibyo era nga tolina gwogamba nti oba mu nsondero oba mukole ki naye batandika okukoleramu kontenti nekirala ekintu kyenalaba abantu abiseera ebisinga abawogana tebalina busobozi butuuka ku kitebe kufuna information kubanga senga abo abantu abamu bempe ekitiibwa nange mbu babuloga bannuuku senga baali basobola okutuuka ku kitebe ne bagamba nti ensonga y'omuntu bwati ne bwati ereeti eno Lubongo yankubira ampa ne pulezidenti ne twogera nangamba obukuluma ogenda owulira n'owamuntu akoze vidiyo bweti ogenda olaba Lumbu yakuliriza bino n'owebuuza oba bano babijjawa era nagamba Lumbu nkiddamu oba meseji yange yagisomawa naye yandaga nti agirabye wamuweereza message nga n'omubuulira direct ne mugamba nno muzeeyi bw'olaba bw'atagamba kupositinga wano oweewambanga nakola omulimu gw'amaanyi omanyi sente nti bakuwa era sente ze wakuŋŋaanyiza oba $7,000 gya ddoola oba mmeka oba tolina kye wazikolamu nuupu naawe tojja gifunamu nze wamma nkuwolereza nkosaamu kubanga nze nalingawo nga ndaba ebintu nga bebeeyogeza nga buli omu akukeererako naye nga gw'oli eyo osirise nze ndi eno ntuba na bulwadde bwange ne bajja ne beesuddisa musayi baagala buyambi naye wale musooke muleko obuyambi bwammwe nga nze sirwadde bizinensi oba okitegee ntoba na bulamu bwange butereere naye omuntu n'agenda akuteekamu ekigambo nabalabanga bonna nga boogera bamala kulaba bwe balaba bebekulu ng'apositinze deni ne baluka bakyusa ne bamanyi kati bo nga balowooza nti nabo we bagamba kakwikiri kavalo oba samu sente zibadde zijja mu diaspora kyaka zigenda tuukira eno aba diaspora omanyi kati omubalaga nti muntu bwati sente balowooza oba zigenda kujja eno kati ne badda awo ne bakuba saamu ne badda ne bakuba saamu nze abamu sikyabawuliriza okuva lwe batuwayiriza nze ne Andaman ng'ate ekituufu bakimanyi nga tebalina bukakafu ne ŋŋamba bano abasajja tebajja kuba bangu nga batusaba Lumbuye ensi yonna nga erowooleza ddala mu Bulumbuye fe abamulina ne ŋŋamba bano abasajja beefaako bokka ddala lwiri mwana gwe era natunuulidde famire yaffe twewaanako kale tukyuse eggwanga naye kikono kingi naye ekikulu kasita oba nga oyogera ne Kyagulanyi era nze Kyagulanyi ne Lubongeya be banzizangamu amaanyi kuba Lubongeya yampita wano ku ddina ne tutuula ne Kyagulanyi ne twogera naŋŋamba abamu olaba kino bwe kiti ne bwe kiti bwe kiri kati nze bano sikyabawuliriza bano ba midomo Sitwago nange njikuba bulala buli omu agikuba bulala era Saamu togwamu maanyi tukyakwetaaga mu Sitwago toggweramu maanyi abo bwe batyo babaawo Katonda kampadde chance kuba kati nzikiriza amagombe gaggaddwa Katonda kampadde chance bintu bingi nnyo ttaano wange byendabidde ku kitanda wano bingi bulade bingi bayitawo ekintu kino mbadde sikituukangamu mu byempiseemu naye ate erudda nakyebaliza Katonda nakyebalizaamu Katonda nina bintu bingi nnyo ttaano wange bingi nnyo nga wokiwulira byenjigidde mu bulwadde buno nina n'abantu abamu be mbadde nkiirawo omubiri naye nga simanyi nti omubiri gwenjiwawo teguvunaanyizibwa ku bo bomba nti bajjeemu naye kisigala kirondoola nze ekitegeeza Uncle Sam Sitwago okyali mu Sitwago sobola givaamu kuba waliwo miliyoni z'abantu abatakwatanga na ku ssimu abatamanyi mugaso gwa musolo gwe bawaayo kati bano benkaayana nabo bamanyi n'omugaso gw'omusolo gwe bawa
nene basigala nga bagwa. Struggles enjiri mu ttaano wange kubanga olina ne ka video ke wakoze nga wakatandika okutereera olaga eddwaliro ng'engeri gye bakuyisaamu manye ebintu ebyo abamu babiraba ng'ebyokusaaga naye ate byebintu ebizibula abantu amaaso. struggle sobola givaamu ttaano kuba byonna yadde biki Museveni asigala kizibu kya Uganda. Naye nga mu mbeera yonna kati lino eddwaliro lyoliko lye lisinga obunene oba ke kalwaliro lwaliro? kati wano lye lisinga okunoonyereza ku ndwadde. Tukira bano abasajja balwala endwadde zitamanyiddwa mannya. Kati wano bagamba bw'olemererwa wano oba olemererwa lino eddwaliro lye linoonyereza ne ku ndwadde yadde yafulumye eggulo. Era balina dokita waaba anaayingira atambulirako olunyiriri lulamba aba laputopu abaani bagamba mugezi. Wangi? Dokita waaba atambula atambulirako abantu nga 6. Bano badokita banne bano ba laputopu baki buli kyayogera bakiwandiika ne wakolola alayika bamuwandiika. Bw'aba ayingira mu ddwaliro. Era we yajja yeyampa ennaku z'omwezi nga 13 leero nga nnumizibwa n'angamba ennaku bweziti ne bweziti ogenda ba tokyawulira pe ogenda ba oyina amaanyi nga bwe yabiŋŋamba era ntuuse ennaku z'omwezi nga 13 leero. Yes. Leero 13. N'angamba ono agambye balaka baba bamuyita Profesa Elizabeth bwatyo bw'agambye mu Mbejje. n'Abannayuganda abakola wano bamutenda bagamba oyo mugezi alinza okugjako muwoli ennaku mu wiiki emirundi ng'ebiri. Nga bwe bamugoberera bwe bawandiika bwe batayipinga. Kati yajja ng'oluzungu siruwulira bulungi nenteeka mukazi wange ku ssimu kati nannyonnyola mukazi wange nga yanvuunulira kati baali bennyonnyolegana mukazi wange nga wamuddamu ko omukazi omusawo n'amubuuza naawe oli mugundi y'emu yaddagala ko omukazi ye ne batandikawo okunyumya olusawo tebagira ndowooza oba yalagira onalaba nga nekke yeetabuse ngeno okulaba bunnansi buli obutoba buleesi ne butandika okwekejja ngamba neebase wano ogenda olaba kaze kambise bulangi tebagabeemu kakwatako ne kaleeta ey'okubiri ne kakuteekako naawe nga towenya naye nafunyeemu amaanyi tebukyadda ku shifuti sibulaba waliwo omunene ow'olubuto lukulu waliwo n'omusajja waliwo n'omukaddekadde we nafunyeemu amaanyi agoogera ndowooza balowooza nja kukwata kabina ne babugjawo. Buno obutoototo bunnansi obunyirira ne baba babukutte naye wali nga sobola kusitula yadde omukono nga gwetala. Eddwaliro lirimu ne wifi bw'ogambye? Wifi mweri. Kati ekiro we nakunoonyereza wabadde weebase bakulagira nti oba olina kwebaka ssaawa 4. Ndagirwa kwebaka ssaawa 4-5 zizino ziraba. Bannange mututaagingira ab'emulago hospital balabe amalwaliro be galina okufaanana. Ssaawa 4 musawo nkozeeko leero wuuno. Mututaagingira ab'emulago hospital Mengo hospital Nsambya balabe amalwaliro we galina okubeera. Saa mutulageeko kukuwa njagalako ebinkwatako buli lunaku kyemba njogedde oba kyenjagala omanya babiyingiza wano. Eyo kompyuta y'omwo tevaamu. Eno yo
wardrobe yange nno ne woosibiramu enjaga tewali akkirizibwa kuggulawo kulekaani. Eno ntebe efuuka ekitanda naye nga ya muntu abazze okulabako. Sibye bino mbu omuntu azze okulaba atadde n'akafaliso bamwalira awo. Ogiraba efuuka ekitanda ne yeegolola muntu abazze okulabako awummulirako awo. Naye nga oyina amaanyi agatambulamu kati oba walizeeyo ku buliri n'oyogerera awo. Baba ntambulira ddala nafunye amaanyi. Kino kinaabiro. Ekyo kye kinaabiro kyo. Wemba naaba eno y'entebe kwentuula. Onaaba otudde? Onaaba otudde. Omulwadde mpozi anaaba atudde. Omulwadde anaaba atudde. Ekyaddondo ekyo ekinabiro kiba kijjudde omusaayi simanyi biki bannange mulinza okikozesa abantu nga 10. Kino bakirongoosa buli wootuula waliwo alamu singa oba ofunyemu obuzibu. Mu toilet enkese ozirikidde eyo. Bannange ensi yaffe yeetaaga kusabira. Yeetaaga kusabira Uganda muganda. Kubanga ne international hospital zino ze bawaana ebyo tebiriiyo. Lwaki nina ebintu byendabyo wano negamba bannange Uganda tuli kuki? Uganda tuli kuki? Mbadde nina okujja nfukire naddala mbadde nfinyanga tambule. Kituufu tofaayo omulwadde era aba alina okufuka. Buli kyuma kyonna okisigeni biki byonna biri wano kati ate osobola n'oteekawo kateni n'ogamba neesibiddeyo nze mu kasenge. Era kati nemba nina ekikazi nekijja omukazi najja ndabako wano nteekawo kateni wali nenteekawo don't disturb nengezesa oba nterera. Kyogamba ne mu ddwaliro oteekawo don't disturb kannansi ntyakumbua. Kikkirizibwa omulwadde okutamusumbu. Nsobola n'okugamba saagala basawo leero bwe malumira eddagala saala kumusumbua njala kwebaka. Olwo nga mama abaana azze ne muyingira ne mwesibirayo n'obala. Nonno nkunyumiza kibi okumanya obulwadde bwanno. Olaba bino abasajja bye tukeera ku makya nga tuyimuse omusulo nga gundi waya eri bweti. Nabeera mu ddwaliro wiiki eyasooka nga mpulirayo nsigo ningamba oba n'akantu kakutukako nga nsigo zempulira biki nga teri yadde kantu nga teri lunaku bwe bukyako ku makya n'okawulira ningamba kano akantu kaafa kano akantu nako kalwala kano akantu kiki nengenda ndaba firimu z'obuseegu akantu kagaana okusituka. Wateekako kinaakuka. Omusulo we gujja nfuka bufusi. Nfuka bufusi naye ng'akantu tekaliiyo. Akantu nga keenyigidde mu nsigo mwe keekwese. Biki ng'akantu tekasituka ate nenzira ebirowoozo ne bigenda. Ningamba kano akantu kaje kali. Kano akantu kanaasituka lwiki nembeerawo ng'akantu kafuka bufusi nga ne wolowooza ki akantu tekayimuka. Ne katandika okweraliikiriza. Sikabuuza abasawo kuba nayingira akantu kasitukanga buli ku makya
oluusi n'obubeera awo kali mu byako n'okola akazimbye empola ne kakwereegamu ne kaddayo lwiki akantu nga tekasituka ne ŋŋamba kati okufa kulabika kutuufu luvannyuma nnyo wano oba nnaku nnyo emabega ng'ono omusawo amaze okumbulira ennaku zingi otuuka ng'afunyeefunye ku maanyi mba neebase nkeera ku makya okimanyi nakeekangana bwekanzi ng'owulira ekizimbi ekyo kitegeera jjukira ekipale ky'eddwaliro sambaliramu ttule pozi ekiwere by'omudwaliro tebabakiriza kwambala ndaweya weeri nenze sitawaana nayo nkyambalirawo kuba akantu kaali tekaliiyo nga sitambula nti neewuuba omusawo ono akeera ku makya Mr. Sam, how are you feeling? Kati nga nteekako ekyuma kya pulesa wa okwebikula bwe nti nateekeko kamu ng'omu kira gwimuse bwe guti gwagala yitala musooka omusawo yali mukyala mukazi bakazi bokka be bandiko bane nawulira essanyu namuddamu agenda okukebera bwati nga wenna oyimiridde bwoti omukiridde neŋŋenderawo mu kiyigo amala okufuka ne kagwa nawulira ku ssanyu ne ŋŋamba enkyasobola okuyimirira ng'omusajja naye bannaye ekintu akantu kanneeraliikiriza lweki ng'olabira ddala olinza okuwona naye ko ne kasigala nga kafudde kati awo ne kajjanga ng'obeeraawo ne kazimbamu ne kagwa ng'era abasajja we tubeera ku makya oba ozuukuse nga keereegamuko ne kagwa awo ne mbaddamu Anko Samu kati owonye yeeno Anko Samu gwe tubadde tumiisinga kati obulamu obuzi kimere ky'Abannayuganda bakikuleetera ekiwungawunga ate kati olaba mbakuba nga nina dayati entuufu ey'emmere senga nina amaanyi okusingako wano emmere ginakulabye oli eringa teyawukana nnyo nga ya mu nnyonyi wano biriyani naawo naye essaala eno omanyiza Bafana oyo omusajja mulokole bwe yakusabidde ebintu byeyongedde okala okukyukamu wadde ne badokita baakoze nnyo za Bafana yasumuludde essaala muganda wange musajja mulokole oyo yakulira mu kyaki yasumuludde essaala era siza Bafana okuva we yava wano kati ekirala abagenyi bano ababadde bajja kati nga ziza Bafana we yajja yakuzaamu amaanyi abaddewo nekyali wange Paulo Musisi oyo afuddeyo nnyo ng'olumu bambi afumba emmere ne bagimugobya olumu n'agiyingiza kati wano waliwo omwana akola mu mmere wano kati nze bampa olupapula n'ensayininga busayininzi n'ebyesimanyi ye n'agenda alukyusa yamanyi dayati omuddugavu gy'ayinza okulyako kati omwana waali wano bamuyita gifuti naye akoze kinene nnyo nga wookiwulira emmere y'abano weeba etuuse agikyusa akugamba kimu tegeza n'enkubwa kifaananyi omusawo tageza n'agiraba nti naye agenda sebo okukolera emmere nga naawe newooba toolye n'ekirala tano Bannayuganda bambeereddemu nnyo wano bangi abakola wano ebintu babikukusa lwakuba okubaliwa lwala Uncle Robert ate yatabuka butabusi Uncle Robert yatabuka Uncle Robert ate yatabuka butabusi era tubadde mbadde mbeerayo mukama oli eyo gye mulabira nze ngamba Uncle Robert nga mukambwe nnyo yatabuka ne nagenda olaba omusajja nga ne waakola ekintu abasajja bavumanzi
wakola ekintu bagumanzi nga beerabiridde ddala nti peegi eriko abantu babiri ne mwegayira ne mugamba muzeeyi sooka olekezeemuko oba abantu kola vidiyo zo ng'obanyonnyola tali nange tali mu nsi mwendi nga naye bambi tamanya kindiko Uncle Robert yali munyiivu ngakuyewe yakulanga mu mbeera eyo nga sijja yakumanyiriramu nga alina kunyiiga bunyiizi so fe abamu twakitegeera kati jjukira nze abanoopu nsobola obanyiiza n'embaza engulu nze omumanyi naye kati Uncle Robert tasobola bamuggyako bujja waya ate n'abalekaawo kitege nze nali nabayiga ng'olumu tubeera naawo nga ndaba tebannanvumamu ne mbataanuula ne basooka bansabula jjukira ne bakusabula peegi ng'erinnya ng'omala weetonda nga bakkakkana kati nze mbaddewo nga ebyokunvuma nabifuula kazannyo ne kati ye Robert kituufu kasaalaba nga bamuli bubi ayogedde kino ne bamuddamu ate taabazikize bakitegeera nkitegeera bulungi era mbadde ndaba bamutwala kaguddeyo nga tabasobola bulungi naye nga mukambwe muzibu bamutwala kaguddeyo kati ye baamulema kyokka nze nga kazannyo kange era nga ngamba bugambi naye mbakubaamu agoogera era okuva lwalaala social media ebadde CCM kubanga social media era nga bwalabanga Ichuli bwe yagambanga social media erina abantu beetambulirako so social media ebaddemu eddibu ddene nga tusuba vidiyo zaffe ze watukoleranga ebintu bingi nnyo ebibaddewo nga byetaagamu analysis yo sikunyumiriza lwe baakunyuula enviiri bazikugjako ngawahabatya nagenda okuyita omwana bamuyita Stomi ne mugamba nyamba ofune makansi ojjo nsalekooko enviiri zino naye ng'omutwe tegusobola kusituka wansi mwana n'aleeta awo ne bamwata mpolampola ne banzizaako ebbali See my phrases. Simu efreeze nze tukyalina Uncle Sam kirungi nnyo Uncle Sam ateredde katusabire pakacha bannange naye mumusabire pakacha